kulembera operation eze ziri deadly toli omu kubana abasajja kati bataddeyo face yo oloko bakutisa Jerome omala okutta Jerome kakati ekyo kibakozesako nga gundi maybe a man and face njagala face ngo omusango gwakola beera omusajja oleme kufanga fala kuba at the end of the day bana basajja bagenda kukutta omusajja alina ba commando omusajja alina ba generals naye lwaki okulumba nuupu afrontingayo gwe luli yasindikanga ba genobe then nakusindikira kaba kubiba emigo ne bakola ebikolobero nkukakasa byonna ebikolobero byakoze ku nuupu bagenda biteeka kugwe nti go wakulembera era bakujja ensonga lwaki ganga ya alien skin yasose okulumba ekintu kino kyembagamba kyekiri mu Haiti okigera kubanga ku stage eno wetuli Museveni ekintu ekimutaasa kiri nakugamba chaos yokka ye mutaasa senga afunawo ka chaos konna ne kabalukawo Museveni nakola ki Museveni asobola okuwamba n'agamba state of emergency ngirangiridde naye ffe tugimumye naye bino byakola mwe bafango ni boss ekituufu kiri nti alien skin simwagala naye akola olwokubanga musiru ate tamanyi nze nja muwabula abayagala abitwale waba tayagala abireke naye bagambye end game bana abasajja bajja kujjawo kubanga bakimanyi nti orders bazikuwa era senga ICC n'akulya bo bakimanyi nti ojja bawaayo obagamba ono ye yankulira bagenda kujjawo bujja naye lwakubanga munnange oba abavubuka bano balina kaki simanyi bavubuka ba Uganda kibalimu era nze namutunulidde bwenti nengamba ono tamanyi kiri ku birungi takimanyi ku kiri ku birungi James tamanyi ku kiri ku katungi ne katungi mutuletereko mu kooti tetukyamulaba mwamuwaayo dda mu basajja waye bamwetaaga okitegeera nengamba ono omwana tamanyi era namutunulidde bwenti nengamba okay kakole ebibye naye nkukakasa abasajja bano alien skin bana abasajja tebaleka bujulizi Museveni ali mu kujjawo bujulizi Museveni akulembeseza amajembo gwakulembera fesiyo gye balagayo era amawulire gakubye bagambye alien skin akoze eki ganga alien skin erumye ngeyambibwako amaje kakati gwe kitegeeza nti alien skin gwe abadde commander we operation okitegeera gwe abadde commander we operation lwaki Museveni taleta Luhamya Muhoozi kubanga atugamba nti nayagala kubeera president Luhamya Muhoozi okutulaga obwamaanyi bwe Luhamya Muhoozi yalina okulembera operation ezo ku baana ba Nuupu yalina ozikulembera naye nze I respect my president respect bafutu soldiers mwena discipline gye mwakoze mbakakasa we are going to win this obulumi bungi nakugamba twajja mu revolution nga yo ya bulumi nti omuntu akukola ekintu ng'osobola okumuddiza n'olwokubanga tulina amateeka ate ffe tulina okulaga nti oli ye mukyamu then n'osirika abaana ba alien skin babadde batono nnyo ku bantu abadde ku kitebe naye abaana beecontrolinze that is the discipline president gyatutaddemu and we are going to win this buli Museveni wajja n'atukolako chaos ne mutamuddiza oyo omusajja awulira ayagala na kwetuga kino nkibabuulira awulira ayagala kwetuga buli wajja atukoleko chaos ne mutamuddiza Museveni awulira ng'afa kubanga yikyatwaga naye nakugambye no revolution ya mateeka naye tulina we tugenda okutuuka tubuzayo bbanga ttono nnyo enkya mmeka enkya mukaaga ku Sande zigenda kubeera musanvu Sande ettako zigenda kubeera 14 kitegeeza ku Mande tugenda mu vetting yaba MPs then baba nominating makakase fujjo lya Museveni welikoma nkiddamu nomination kasita ziggwa electoral commission negamba nti kati muyingire field efujjo lya Museveni welikoma kyonna kyatukolako tubeera baddembe okukola kyonna kye twagadde welikoma tumugumiikirize ekimala muna Uganda toddamu toluzinga patience yo mukana akaseera akabulayo nomination kasita ziggwa bweziti ne bagamba nti nno kakati mulumbe olwo tubeera tuyingidde democratic process nti omuntu ekitongole ekivunanyizibwa ku byokulonda kye kibeera mu mikono gye essaawa etubeera mu gundi mikono gya electoral commission poliisi byegenda okukola amagye ge bagenda okukola babeera babikoze kuki against the rules of democracy musigera naye tugumiikirizeemu katono akabanga kabulayo katono nnyo tugumiikirize ebbanga ddene kyovola Museveni ali mu climax naye ate nkugambye gwe kyenjagala weetegereze nti lwaki luli omuntu yalumbisanga bajenozi ba DPC baani bonna be yaleetanga lwaki kuno aleeta alien skin nga yalumbisiza front ekyo kyenjagala munnayuganda okyebuuze lwaki ku luno alien skin yalumba lwaki sibe bali bakomandozi ba Museveni abalumbanga okitegeera lwaki siba komando ba Museveni na atyogamba tabalina baggwayo nkugambye noonya birungi gyali birungi mumunonyeeko birungi essaawa yonna ye mugenda muwulya mu ICC kyovola Museveni amangu omujjawo amuteekeko gwa bibbomu alage nti no ne wano mu Uganda alina omusango gwa muvunaana kati alina okusooka n'abeeraawo paka nga guno agumaliriza gwe gwa Abelo Kandiko gwennyini kati nono kye yakoze naye oli owazaako ye bajjewo bujja embuzi kakati ono alien skin ye tayiga
yalowooza wa kitalo nnyo okitegeera asi papa we bakyabugirana naye just tuli wano ku bya ICC zino fayiro zino ezigira okitegeera so munnayuganda tuweeralikira tubuzayo akaseera katono nnyo nkugambye nomination kasitazigwa bweziti kasitazigwa effujjo lya Museveni ligenda kukoma ku olwo weligenda okukoma kyonna kyatukola tugenda kumulagako watugamba temugenda wano tumugamba tujja kugendawo kubanga laale yaffe twagiseduwinze ne electoral commission nekoonako stamp tugenda kugendawo wegwakira buli kyagezaako kutulemesa we tugamba nedda kubanga wetugenda protest vote etegeeza kuguguba mputtu watugamba temukola kino kyetukola kubanga ye kyabeera atuleetako ekiteeka kye kibeera against the democratic rules ate ffe kyetukola tosobola gaana muntu kuba laale mulabe Elias Lukwago leero ng'atambula mumulabye mpaka watuuse n'alaba nti nno talina bantu bamugoberera n'agamba poliisi mujje musoke mu ntaasi poliisi nemukuba yawo ku butiya gaasa awo ne bana abasajja bafaaki tebakyeba nti political era yaabwe eweddeko tebalaba nti political era yaabwe eweddeko bali mu kweswaza Mpuuga yagenze mu Northern Uganda mwamulabye yalese eno kwaya yalese balina abakubi b'obugundi mu Northern Uganda ne ka group kabwe bekakoma bwe bati emotoka za Mpuuga ne zitandikirako nga teriyo wadde n'akaana akato we kati akamusiibula batuuse kati politics wabwe atuuse mu kweswaza ekyo kinabagambye nti futu soja wenna beera ku Holland we are the new kids on the block nkiddamu nze Shama ngenda mu politics wa Uganda ngenda nzija mu active politics naye tusooke tutegeeze ekisaawe kye tugenda okuzanyiramu tukitereeze tuyoka tujje twabikene nupu eyetu ate nze wenzija mu politics ngenda kubeera mu opposition ekyo nkibabuulira inze ndi opposition ekyo nkibabuulira kino mpozi munneesooke mu mpo bwa minister naye mutampe bwa minister nzija mu opposition tubayiri babanupu awo tubakubeka ekitebe wa kyengulu kyakavule mwazimbye ekitebe kyekavule naffe ekyaffe tukiteeka waggulu wamu tubateekeko ekitebe awo mujja tuwulira kyemukola kyetukola tusooke twabike president yaddako yenze we munyima wa minister president yaddako yenze me I am coming as a presidential candidate leader of opposition obo bunkeke bamutadde ku Museveni nange ngenda baka kasanti watukako namwe entebe mujja gisitamamu ekyo nkibabuulira mugenda kugisitamamu musaaga mugenda kugisitamamu ekyo nkibabuulira kino wammanga ebigambo byange wammanga so bafutu soja mbasa batudde ku Holland tutereeze ekisaawe kigenda kutereera oba Museveni ayagala oba tayagala His Excellency Kyagulanyi alina okubeera ne opposition alina okubeera nayo so gwena wena gwe bafunye gwe bamye kadi gwena wena gwe bamye kadi nkusaba yofune obusungu obutereke tusoke tujjeko Museveni wetumala soke tukoleyo go opposition yogunene tumubuze sebo lwaki watumma kadi eyo yensonga etandise opposition tumugambe lwaki wamma abaana baffe kadi kati tugenda kuteekako opposition yogenda tuwulira soke tumuteekeko opposition tumuyiribe agaye bannange tuli kuki wano tugende mu parliament eyo ebiteeso ebaleetanga tufuluma buli kye baleetanga tufuluma okitegeera Uganda we yeetaaga naye kati essaawa eno tetulina kye tusobola kukola okitegeera tetulina kye tusobola kukola nga Museveni oyo yalina nga tuli mu kintu kye bata fisad democracy. Let us first fight for the real democracy. Nti n'okuvuganya His Excellency Kyagulanyi nga si musango kati Elias Lukwago awuli yagala kuloga bali mwezo olwokubanga bali mwezi amwesimbyeko ye Lukwago akimanyi nti akakafo kake kati o politics kyoyo politics is about service jangu savinga genda ate nze mbabuulira kino aba basajja ba Elias Lukwago abo bebakyasinze n'obugagga ate bagenda kukola ne Rosi n'okusinga Museveni abo mbabuulira oyo omusajja oyo balina ebizimbe ebweru abo balukwago abo batunza amataka awo muwidde nga yeesoma twataasa simanyi na kivu bbulu ani atunda ettaka lya Shimon Elias Lukwago teyalirinamu gundi ani atunda ari ani yalitunda batundawo gundi awo semwayo awo emulago we yali ani yagitunda si Elias Lukwago ani atunda paaka yadi si Elias Lukwago kakati akyatunyonyola ki buli tumubuuza ebintu bino ajja kwewozaako bannange looya tumukoye tukoye balooya mu kibuga okwewozaako mutwe ku engineer okitegeera so muna Uganda ekintu kibadde fisad essaawa eno tukirinnye ku nfeete lwaki nakugamba kwotegeera nti mugirinnye ku nfeete kasitoja ba key players ba fisad ne mubalumba direct omanya bawedde ababadde ba key players mu fisad democracy abadde litadi kano Dr. Kiza Besije
nga kuliko Elias Lukwago mwe mwita Lord Mayor Semujju Nganda n'ekibinja kyabwe babadde bakulira Siriwaza nga Museveni wa Kalakata babadde babikulira essaawa eno mbambalabanga bali kubigere byabwe bawulira baagala kaaba lwa bufu omanya bawedde kati tugenda mu kalulu it is us facing Museveni era nze nsaasidde buli muntu yagenze ku independent nkusaasidde kubanga you learn nothing from past revolutions temumanyi ddi revolution weberesembedde ddala njagala mujjukire luli akalulu tubadde tukagendamu ng'oyina ebibiina kuliko Lukwago waali nga kuliko DP weeri nga waliwo FDC weeri nga waliwo UPC weeri nga temumanyi mutuufu wawo ogenda kulona nga tuli divided along political parties. That is the division je twadde tulina nenjagala mutunuulye wano you are either NUP or NRM wekito wekiri but these people cannot even learn tebasobola kujjukira kulaba nti no revolution egguse kubanga katugenda kufesinga our main problem Museveni it is Museveni against us the rest are background noise when Elias Lukwago background noise essaawa eno nkukakasa ne wobeera ng'olina amaanyi nga bakuwaana otya tosobola kuwangula kya independent yensonga lwaki ne NRM ekugamba eganya abaayo okwesimbawo ku independent naye ng'ate luli mwalinanga ba NRM independent leaning mpulidde ono Sauda Madada bu NUP independent leaning when you are coming to contest against our candidate ojja kwesimba ku candidate wapa totugamba oli NUP leaning stupid omuntu ogenda okusiriwaza yena agenda azunga ku TV bona bamuwadde platform bu TV obwakubanga enkyukakyuka busanyuka TV kwali kwayogerera mbu NUP independent leaning this fool ukitegeera lowooza ffe tukyalimu obwo obusiru so muna Uganda wamma nze nkubulya kino obanga obadde otidde bakadama nabagamba mutandika okusiba ebintu byammwe okitegeera ekintu kino mutandika okusiba ebintu byammwe tudda Uganda mu 2026 tudda Uganda ekyo nkibabuulira we are going to face our main challenge ate kulonde mundu ze tezigenda muyamba nkugambye mundu ezo zakola ebyatiisa ebyo bigenda kukoma olunaku lwa nomination we tumala okunominating aba MOPs ne tumala okunominating ba presidents emundu za Museveni we zigenda okukoma tuddayo ku neutral ground nkiddamu tuddayo ku neutral ground kugambye akalulu kano kalimu ekintu kye bayita international intervention not observation it is international intervention bananyini ba democracy just watch the space mujja kungamba kati ngabikola tewali kye bakolawo just wait mwe mubere baguminkiriza nakugamba no revolution yetagamo muguminkirize y'amateeka naye olunaku lwe bagenda okusparkinga pa kati tutandise neutrality wetandikira kati bino byonna abikola pushinga to the max kutiisa gwe najja n'alumba ekitebe kutiisa gwe yagize ne report yafulumye dda yakugambye ayungudde abasirikale emitwalo 10 na kibagamba kino it is emitwalo 10 against million 10 ez'abantu eza national unity platform kitegeeza kuba omutwalo gumu buli musirikale ayina abantu ayina wetubeera million emu kitegeeza buli musirikale ayina abantu ndoza 10 omusirikale omu ayina okontaininga naye ate nga tuli million 5 kitegeeza omusirikale omu ayina okontaininga abantu emitwalo 5 omusirikale omu agisobola omanyi Museveni ono abatiisa ebintu bino mbagala eno live tujja giddamu enkya nga ndeese ebifaananyi bino byenjogerako njagala ndeete ebifaananyi bya birungi ndeete ne bino ebifaananyi by'abana abasirikale ndeete n'ebifaananyi byani ndeete tulete ne kugundi enesimu mpya ebifaananyi byagiriddemu eno naye ngenda kuddamu bidownloadinge bulungi olutaddemu app eno nenzija wano eno ku live tubeekuke tuyisaawokko naye nkya program eno tujja giddamu nga tulina ebifaananyi kuba njagala nnyo ne mbasomesa ekintu nga n'ebifaananyi mubirabako byenjogerako mukyegera ekintu ekyo so baatugaye ba deployinze emitwalo 10 njagala okwata emitwalo 10 gidividing emubayi akakadde kamu ak'abantu akakadde kamu kitegeeza buli muntu ayina buli musirikale agenda containing abantu 10 nga tuli akakadde kamu naye nkugambye tubeera obukadde 10 kale tubaleko obukadde 5 kitegeeza nti buli musirikale ayina containing abantu emitwalo 5 batusobola still era tatusobola ate akugambye emitwalo 10 gya kutiisa lwaki nakugamba security organization Museveni zonna ayina emitwalo 13 zonna nga ziweddeyo nga n'abali ebweru bonna obagasse abatannadda abali e Somalia abali e South Sudan abali e Congo otegera nga bonna obagasse giri emitwalo 13 kakati ero abantu gamba mbu alese emitwalo 10 kitegeeza nti bonna abeera bakomyewo otegera tatusobola ate nga asindika ne mwabo batusomera mulimu abaffe naye nze ntutte coincidence nti nno okay tetulinamu baffe
Okitegera tetulina mu baffe agenda kuzaako ki so muna Uganda totya Museveni yasinga okututya bino bi ale atako manyi bagamba ntino lumba molabe agezesa mu bugezesa ayagala kuteekawo ntiisa nti bangi nnyonnyo aba basirikale temuli ekikyamukwatiridde tukyekuumye Okitegera ekikyamukwatiridde nti tukyekuumye naye wetuviirako wezigamba nti katuvuddeko oyo tagenda kutukontrolinga tatulinaako control nabagamba aleeta mitwalo 10 nkugambye eno report already yafulumye dda nti poliisi eyungudde abakuumaddembe emitwalo 10 emitwalo 10 naye nkugambye bano bwena organize ziweddeyo bali mitwalo 10 naye nkugamba nti wetubeera akakadde kamu kitegeeza omusirikale omu agenda kontaininga abantu 10 abantu 10 ku musirikale atya omu naye wetubeera obukadde 5 kitegeeza nti omusirikale omu alina abantu bimeka 5 kakati omusirikale omu asobola okudiringa n'abantu 5 asobola bino biraba nti niwo bala statistically Museveni atiisa wabula kikyayagala eno bagita ale attack obateekemu egundi eri enchuku eri alowooza betukyaliko oyo agenda kusitula n'ennyonyi aziise mu bbanga asobole okubatiisa agenda zisitula alete bimija alete bitanka bijje ku street bino bimajegere bino okubeera mu nsiko abireeta asobole okutiisa naye nkugambye at the end tugenda kumuwangula we are not alone in this nkiddamu munna Uganda tetuli fekka oshegere ekintu ekyo ate kana akalulu kano ketugendamu tekabeeranga uko mu Uganda kubanga Uganda terondangako mu Uganda temubeeranga muko kalulu kano kekasooka yes kekasooka Museveni kasookeddenga akwata obuyinza tateekangako kalulu mu Uganda takateekanga uko oshegere ekintu ekyo tateekanga uko kalulu mu Uganda tekabeerangawo wabula tubadde tudiringa n'abakyali weyo nsonga lwaki leero laba kakyalisirwa omushana akaaliwo mu CA eyakola constitution ya Uganda olunaku weera atekakulaga nti bekawandiika nako tekabyesiga kekaddawo mugune katandika okuwanawana Museveni ali bwati Museveni n'akola bwati naye ng'ako kennyini kenakola constitution ensonga lwaki twagambye nti ku luno katulete ba lawyers mu constitution wali then wano mu kibuga tulete ba engineer then kati nange Dr. Shama wali mu foreign affairs hawula Uganda eno simanyi nabagamba ebyange byengendo bakolera sagala biddamu wano kono na program eno nabyagamba era abanakola nange mwetegeke yes abanakola nange ba ambassador mumpereze sente za certificate please ntuwandike erinnya nsosoka kusoma kuyampa sente za certificate ya Infinite Class bwenteekawo bisigere ekintu ekyo bwensoko okusomako tugenda kutereza Uganda eyo okuva wano okuva ku epaka ku Z aliawo yenna wallahi mbalayirya Museveni tamanyi kiddako naye ali confused ng'omuntu bakyalibe babeetaaga mu ICC okyegera babeetaaga abakola ebikolobero nkugambye njagala aleete James Birungi mu kooti za Uganda amuleete James Birungi bamuleete James Birungi ICC emwetaaga kubikolobero ebyakolebwa mu 2021 oyo yali ku CMI ndoza mujjukira bulungi oyo ne Abel Kandiho bamwetaaga Katunji bamwetaaga atayina okuba waayo so kati gomwana wa maama wa people power beera kuwola nguma wetulaga ebintu birungi wetulaga si kati nga we mubiraba wabula wetulaga ebintu bigenda gondamu twetegekere wabula nabagamba no mu Infinite Class always twetegekere ekiri wasi sobola okufuna ekiri best naye oneetegekera ekirungi ogenda kufuna ate ekiri wasi ebere surprise naye tulina kwetegekera kiri ekibi yensonga lwaki mbagamba twetegekera kusituka naye ng'oyo fala akyasobola okukola nga Edgar Lungu akyasobola okukola nga Daniel Arap Moi asobola okikola asobola naye ffe twetegekere kusituka kino ekya Daniel Arap Moi bibeere ku ye agambe nti oke kati kale munyize siina gye ngenda kuddukira siina ki tutule tuteese ekiteeka kikyaliyo mujjukire Nobert Mau tannakireeta kikyali eri bakyakiyiiya okitegera ekintu ekyo ekiteeka kyabwe ekya iPod bakyakiyiiya New Vision nejja neekuba nuupu ekkiriza okwegatta mu iPod nuupu epondoose egenda mu iPod kakati ate mukuwandika ne bagamba ate condition kati ani asiriwazaani ogamba Shama awasizza ate n'ogamba Shama yagambye agenda kuwasa ku bukwakulizo webuti ne webuti ani asiriwazaani okubya omutwe omunene nnyo n'obagamba nti mpasizza okitegeera
kakati ate gwomu ate n'obagamba mbu ate Shama ataddewo obukwakulizo ku WhatsApp then ani asiriwazaani ega mawulire ge Uganda gabagambye nti Nuupu egenze mu iPod ate bagamba ate Nuupu yakwegatta mu iPod ku bukwakulizo tetunagendako mu iPod Jamila tetunagendako mu iPod oyo yali propaganda wachi yali propaganda wa New Vision tetunagendako mu iPod Oshitegeera ndeteranga Nuupu eyogera press conference ya Nuupu jindeetere nga Honorable Joel Osenyenye agamba tugenze mu iPod wobanga tawuliddemu ebyo amawulire nga togajjemu abo abantu balimba Museveni yagala tugende mu iPod yakyagala yensonga lwaki atwesibyeko kubanga ye yagala tugende mu iPod naye ffe tugamba twagala dialogue ffe tukkiriziganya ne dialogue naye tetukkiriziganya ate ye kututeekako gundi mbeera awo abeera atumanyidde bumanyiizi ani gwazala wabwati tumuleetedde ebizibu Kongo boda ku boda tumuleetedde ebizibu nga tugaba mu Uganda wagenda otufundiza twamujjayo eri mu America nga tujja tumuyiribya tumugobeza mu zaagowa ikap tugistopinze sente za IMF ne World Bank tuzimujjeko ne tusembera ne tujja mu Africa tumujjeko AMISOM mission tumujjeko mu NASCO mission tumugobeze Sudan kakati ati mbajja atufundize Uganda ani gwamanyira awo Uganda wasobola otulemesa nga talina n'abantu talina bantu mu Uganda kati atumanyire eri jabade ne balobisti eri balobisti babadde babe era nga bateekamu omusimbi kati atumanyire ate Uganda watalina bantu osigere ekintu ekyo atumanyire watalina bantu ekyo takulimba wano ono fala tugenda mufunze Uganda just prepare National Unity Platform ekyali mukasengejja kulaba ani abali fit okukulembera olutabaalo luno okulaba abali fit okukulembera olutabaalo embere utabalulu okumandinga Honorable Shami mu Malende mu Kampala awo si mubi tabadde mubi kale just lwa kubanga naye nga si mubi okumandinga yes awo benyimiridde okulwabwe okigere ekintu ekyo so yes kirabe kyogera kituufu nnyo Kampala tulese engineer teri kuzikiza lukwago kakola atya ketonye kagwake Kampala yetaga engineer ate n'entebe nayo yetaga engineer Ntebe awo nawo simanyi obaliwo omwana wo ow'entebe awo yandibadde mmeeya w'entebe kubanga ntebe oyo yalina okubeera malina we Uganda malina ye Uganda erina kubeera ntebe okitegera akantu ako malina we Uganda erina kubeera ntebe kati n'entebe nayo yeetaaga omuntu nga yeetaaga Kadaama senga tulinawo Kadaama waneno yandigenze n'asaba obwa mmeeya Kadaama we Dubai oba we Saudi Arabia nedda totawaana kubanga Saudi Arabia aga ebintu ebyo temunnabifuna temunnaba Mwindeko New City ngewedde then amujja kujja mwesimbe okuba mmeeya naye owentebe twetagayo we Dubai yes we Dubai osobola okugenda n'owesimbawo America ne mu America ngova mu kitundu kye bayita Las Vegas yes naye mu America ngova mu Las Vegas nawo oli suitable okubeera mmeeya w'entebe kubanga twagala amasanyu gonna nge bagita entertainment city entebe nga gye tugala tulira ssente ne tubaziri zigundi zipomini nga tuddawo entebe awo Kampala ye twetaaga tumuteeke ku business center owetaki balina kifo kye kiribwamu amasanyu olaba aida nono owayiriza etaki balina wa soko mbuli yawe ekifo ky'entebe I mean eky'ettaki ani gwogendo yoke tumukwasa entebe ya ntebe twaga tugikwasa omuntu nga we Dubai awo waliwo Marina Dubai Marina weeri waliwo mu America waliwo ekitundu bakita Las Vegas wali amasanyu gonna ne Brazil yes waliwo ekitundu bakita Brasilia beaches zonna ze Brazil wezisangibwa awo kati jukira ontebe ke katundu ka masanyu kati omugagga gwe bayita Shama waba avudde eno mu America eno okugenda okuchunya America eyo ng'akomyewo waneno abakisoka abalina okujja entebe awo n'apuwamu okitegeera ekintu ekyo ate mwembwa mwezi etwala ne kamera ku beach ojja kukwata minisita omukube nga ayambadde kabokisa nkusibire bwereere okitegeera ekintu ekyo nkusibire bwereere so mbadde nkyakugamba nti ono okunyirira si kye masanyu sige masanyu tetugamba twetaaga ewantu nga biri ku plan tumanye nti entertainment city yentebe industrial city oba ziddayo ejjinja ziddeyo okitegeera tumanye nti Kampala bali mweza mu designing atya ekyo kitugamba kyengezaako okubatunuzaamu okitegeera okyengezaamu okubatunuzaamu so bano abasajja bafisaadi baabwe namwe ababeegattako bannange temukola era ku mutendera gwonna temukola era
teri muntu asobola kuwangula ku independent taliyo kubanga revolution it is real. Njagala mugende mulabe jezibadde nga za kalulu. Zambia tewali wa independent. Senegal tewali wa independent. Byali bibina bibiri. Njagala mugende nene Mozambique twabadde independent. Kakati gwe leero obanga tobadde mu nyampi nga toli mbega mu NUP kye kikutwala kuwa independent. Futu soja nyinze nabagambye nze agenda okulembera olutalo nga tujjeko mu 7 oyo ng'ebifo bigabibwa aba NRM awo ebifo nga bigabibwa abaali batukubano ku internet awo nze olutalo nze agenda oddukulembera kino mbalayirira nze alukulembera kubanga we already positioned bakugamba goli futu soja futu soja olina kubeerawa either olina kubeera musirikale oba n'obeera kuki n'ofunayo department yawo gy'obeeramu security already futu soja already position yo gifunye mu New Uganda. Shama already minister katika banyige lwenjogera kagambo ka minister ako kaluma abantu babanja babuyagaliza kitegera. If you want to be minister you have to be speaking English like me. I speak English, okay? I read, I speak, I understand, then I teach them translated one, okay? So if you want to be minister like me you have to speak English and your English must be connecting to the international affairs. Kati mutesagamba bannange ono musajja ye future yennyini mukwano onesibirako bwerere sinonya nze manyi gwe nagira. Uganda we need an active policy. Twetaaga policy engeekola je twetaaga kye kigenda okushapinga byonna bye tukolaki je twetaaga okitegera ekintu ekyo an active policy. Policy tezigenda kukola eri waggulu yokka nedda zina okuva eno wansi yensonga lwaki twetaaga ambulera buli wamu ekikyemba gambye nti we cannot have an independent candidate. Tetusobola gwe already omaze okumenya kuwa values za revolution eno mwetambudde nga baliwe bakikola nakugamba nti eri wojja waneno mu ya 1962 okitegera 1962 era nawo yamenyebwawo Apollo Milton Obote nga amenya gundi zino kakati fe tubekakasa tutya lyatemwe kuwa values zaffe mbadde mugenda zitambulirako ngoledi mazo tulaga ekintu timwe tembadde tebyaffe tebyakwatako. So bano ba federal politicians tebabasika baana ba maama komanda waiza respect wadde sigenda kwetondera okuyisaamu eggaali kyo sigenda kwetondera maybe naye kati respect wakomyewo ku mulamwa kyekyo kye tulina okukola tokola era bannange bana abasajja bagenda mu ntaana muddeyo mwetegerezera Elias Lukwago gyakubye oba yagala okukakasa olunaku olwayera akuseduusinga ojje mu PFF nga naye kennyini chairman waayo amaanyi tagalina kati agenda kuwa maanyi ki masanyaze ekiga agenda okuwa okitegera. Njagala mugende ku DF yabadde mu Northern Uganda masanyaze kiga agenda okuwa okujjako okweswaza mbagambye nze chairman gwe mulaba wano nzija mu byabufuzi bya Uganda nina okubibeeramu ku mpaka naye we want to lay a ground. Kati osaawa eno ogenda kwesiga ekifaananyi kya hypocrisy nti ebintu bino byemukola leero nga tuli mu revolution abantu bagenda kuddamu babibalangire oli ajja kugambye gwe Sauda Madada toweesigika naye bakuma kadi walema okubeera ku kigambo kyo kati tukwesiga tutya tosobola olwo political career yo gyonoonye bino ebintu byemukola ku internet omwana ajja kujja kuteekeko ekintu ekyakuteekeko tabo nga yagala ekifo ekyo ajja kujjawo nga political career ogikoze eki ogyonoonye kubanga nze kino nkikubuulira totawaana nti ogenda kuwangula kan independent tosobola either ina kubeera NRM oba NUP ne woobeera nga weetenda otya amaanyi tuli mu revolution ekyo ekigambo ekyo mukyerabira nnyo yensonga lwakize saagala kuva wano nga sikibagambye tuli mu revolution wadde abantu abamu bagamba tuli mu politics tuli mu revolution naye tuli mu revolution yayita mu mateeka aga democracy ne human rights gakola gatya saidi zibeera bbiri nkiddamu mu democracy amateeka gaazo ne human rights nga we gawandiikibwa bano ba colonial masters baffe kubanga tuli mu kintu kye bayita colonial administration system bagawandiika nga democracy alina side ezi bbiri era side emu kasiteegaana okubeera mu biteeso byammwe kitegeeza democracy takoze muddeyo ku kino ekiteeka ekisembyeyo nga nakati ono akyalwanagana nakyo tannakisibiramu wadde n'omwana n'omu ataddewo bisango bipya naye lwaki taleeta kiri ekiteeka kye ngwedde parliament yakiyisa ekya UPDF amendment bill lwaki takikomyawo nakisibiramu abaana baffe kubanga side emu teyakola naye akimanyi tasobola kisibiramu mwana ate ne UN nevayo nemugamba that is against the human rights msigera against human rights kubanga bano bannanyini ba democracy bagwa mu UN
UN Security Council nakuga UN yetufuga naye zina side bili. You are either a communist or a capitalist. Capitalist ogenda kubeera mu democracy. Bano ba capitalist nakugamba bo they are characterized by bagala ensimbi aba business. Ewali ekyobugaga we babeera. Kati n'aba communist bayingiramu. Mukitegera. Bo bafokasinga nnyo awo kumaja. Mukitegera ekintu ekyo. So tebakutomeza mwana wa mama, tebakutomeza. Mbogendenga independent. Wegatte ku bibiina byabwe. Biina kaki? Buga ina kaki? Aina masanyaze kiga kyasobola okuwa. Okujjako kwonona kaalu yayo. Nze nkugambye mu Uganda osobola okugenda independent, osobola okugenda mu opposition, osobola okugenda mu NUP, naye nga tumaze okutereeza ground tugenda okuzanyira politics oyo. So sono w'okusiriwaza nga beewa n'ebyapa lukwago tumusalideko akaapako ka meya wa Kampala, tukutteko Mpuuga tumuwadde ak'Entebbe, Ssemujju Nganda yeweekira tumuwadde ekyapa. Ebyo oye politics gwe tubaddemu siriwaza. Okitegera? Siriwaza. Yes, banoonya bikonwa. Naye nga byonna byali byawe babisindike waffe bifune kaadi. Babisindike ewaffe. Okitegera ekintu ekyo? Babisindike ebikolwa bino ewaffe. Naye nze nkugambye essaawa eno bakukozesa kuba abaana ba Nuupu. Weesibe bbiri. Weesibe ezi bbiri. Ekyo nkikubuulira. Weesibe ezi. Weebuuze lwaki Museveni tasindikayo b'amagye. Ekyo nkikugize. Bagenerals ba Museveni buli yatulugunya abantu mu 2021 ICC beetaaga. Batandise okubasaba. Kitegeera? Batandise okubasaba. Then gwe nsembyeyo naye nkugambye gwe fuutu soja. Gwe fuutu soja wenna ng'owulira agenda ng'owulira ambu mu ntaana. Kino nkikubulya kwabo tekulya dda. Political careers zaabwe zikomekkerezebwa. Naye bebasazewo bazikomekkereze na bubi. Erias Lukwago ekyamagezi kye yandikoze buteesimbawo. Otherwise kuluno senga yeesimbawo awedde. Agenda with shame. Kyekimu n'Empuuga. Kati Erias Lukwago ekibiina kyawe tekirina na president. Tebanaba ku unveilinga president. Mpuuga talina president. Kakati ani asiriwazaani? Lwaki tebagenda ne bajjayo forms? Lwaki bagenda ne bajjayo forms? Kakati gwe naawe omwana wa people power naawe weegomba abo abatalina na form, abatalina na president, naawe weegombe bakukubaganyiza n'ogenda eyo. Okitegera? Mudde musome democratic principle ekola etya. Don't be manipulated ku busente. Jakuwadde sente. Bananga akatiba kaffe. Nkiddamu akatiba kaffe. Revolution successful without demonstration. Overthrow of Edgar Lungu yafiira na South Africa na kati n'omulambo tebannaguzza. Zambia awulirayo kwekalakaasa. Zambia kyagwera mu protest vote. Waliyo kwekalakaasa. Zambia wakuwuliddeko. Kenya nga basuula Daniel Arap Moi the last dictator. Okuyingira democracy gwe twegomba leero. Kiba at least bali waddeko. Wawulirayo kwekalakaasa. Okujjako buno demonstration obutono bwabeerayo. Yo yakubiri nkwongere obazi kumala. Ongambi yagala ene kitegeezeemu. Nkuwadde bbiri. Temwali mu kwekalakaasa. Ninga nazo zayita mateeka ge twayiseemu. Okitegera? Gayise mateeka naffe ge twayiseemu. Bakwongedde n'endaaziza mu comment section. Osobola zisomako n'okkakkana. Ne waffe kisoboka, nkiddamu kisoboka. Gwe atamanyi kiki tuleetedde Museveni. Naye nze kyama nkimanyi. Nze n'engenda za Museveni ebbiri nzimanyi. Just gwe genda onoonyerezeko ku kiki tumuleetedde. Ojja tegeera lwaki ali ku bunkenke bwe butyo. Okitegera? Gwe just gwe weenyooma, tomanyi kiki okoze Museveni wano ku media. Tomanyi kiki omukoze. Nina kye nsobola okukola ono. Tomanyi kiki okoze Museveni. Tomanyi lwaki Museveni abadde asiba buluga n'atuuka n'okusiba madubu. Bala. Negenda onoonyerezeeko ojja tegeera amaanyi g'essimu yo. Ate nkubuulya kino gagenda kujja. Okitegera? Gagenda kujjako Museveni. We tulaga wali. Owa Venezuela bagenda mujja. Tagenda kuwona. Owa Venezuela tagenda kuwona. Nabagamba abanaawona obalaba. N'abataawona obalaba. Owa Venezuela bagenda mujja. Traore bagenda mujja. Mu Afrika wano. Traore bagenda mujja.
owe Mali bagenda mujja, owe Niger bagenda mujja. Kino kyo mark my words and I pray tikatonda nyambe ne tunabe waffe nga biwedde. Wakiri nakyalanga ku TV ezimu ne mbagamba saabagamba nga Traore bamaze okumujja. Kubanga nagambye ebyafaayo byono ebya Traore bikwataganira ddala n'ebya Thomas Sankara bikwatagana. Ekiseera kyali kyekimu wano baali bazimba capitalist gwe bayita Museveni nga ne baali bazimba communist gwe bayita Thomas Sankara. Wano baali under Gorbachev, ono ali under Vladimir Putin. Okitegeera? Then wano wansi ono abadde yagira mu administration ya Joe Biden. Kakati tumaliza mu administration ya Donald Trump. Yes, that is what I want, Anthony. Ate chichengira. Ekichenjagala. Africa must not be ruled by dictators. Never. Traore is a dictator. Kati nze nzikiriza mba dictator. Ekichenjagala bamukube. Ataloza atenzirawo nkwekere mu Traore bamuleke. We are fighting dictator and we are building another dictator. We are supporting another dictator. That is what I want. And it is what is going to happen. Kubanga JNIM akabinjako takasobola. Muva kubino bemula ku social media byebawa. What is on the ground kiche kiriyo. Bakugamba akula buli kaseera bakulaga Traore azimbye ennyonyi, Traore azimbye eddwaliro, Traore azimbye ekisaawe, Traore anatera na kuzimba kizungirizi. Na yense eri mu obuyekera ku speed yo gigira otya. Lwaki tayagula kwa kabinja ka JNIM. Bakogereko. Mumanyi namwe byonzi. Nzatenze yo binkwatako. Enzija dictator ebere etya. Madina nze tebantisa nze njogera mazima. Mukiregeera. Traore is a dictator, that is it. Yakera kumachana akwate mundu na wamba obuyinza. Uyakuwambya obuyinza amanyi yageremeza n'agamba dikati ministry ya internal affairs yegenda okulonda okutegekanga akalulu. Ministry ya internal affairs yetwala amaje ne police mu ggwanga. Ne mu Uganda okwaba mu temanyi maje na police we bigwa under the Ministry of Internal Affairs. Kati Ibrahim Traore wakera kumachana alangirya kitegeeza amaje gagenda okubanga akalulu. What does that mean? Kitegeeza nti is a full dictator. Kati mu Uganda tuli mukulwanaga na dictator wa myaka nago bayita Museveni. Ate twagira ono dictator omuto. Twatutegeera Africa nakugamba Africa teriyo mechanism tekiriyo. Nabagamba njagala mu challenging pan Africanist kyaliyo. Yali exist kikozesa never freedom fighters bonna ba preaching ekintu kibayita nationalism yekyuse ensi. Woba yagala ensi yo ne Africa osobola okujaga era osobola gikulakulanya. Niyo oba toyagala ensi yo tosobola kulakulanya Africa tosobola. Biba balimba esaawe no Museveni yayita pan Africanist. Edi mutu ali mukomera Bagadafi bali mukomera Babobi Yanga bali mukomera ne tumubuuza bakola ki. Ettaka ly'abantu balibye akutte ebyobugaga by'ensabi wadde abachina. Then at the end of the day ngayita pan Africanist. That is Ibrahim Traore for you. Akwate ebyobugaga bya Burkina Faso abiteka mikono gya Russia. Russian companies eza bachina. Uchekera ekikosoolo tegera nti kakati ono atwala mu communism. Ono adiringa na capitalist. Wano wajja kubayo hope ya kalulu. Uchekera senga bana Uganda munabera sensitized. Ne his excellence Kyagulanyi Kasitana akawangula. Era na tutula butuzi. Na yasobola fuukanga Museveni. Newe tumugamba sebo tukula police zino okukola. Mbala ili ajafuka kyensonga akimba gambi yinze ngenda kubeera mu opposition. Buli kaseera mugamba sebo ebyatulwanya tugenda kubikyusa tugenda ali mu kalulu bakalulu. Ebisajja bibiri we biggwako nga tumugamba mukulu oti omulyawa tujja kufunayo ekizi eguni nga nnene nnyo tuzimbeyo amayumba nga gaba president bokka bafuze ku Uganda nga gye babeera okitegera nga gye babeera era his excellence Kyagulanyi n'omala tukalakata ebisajja bibiri nga tumugamba sebeeri yogenda okuwummulya oyagala magere oyagala genda eri nga gamba magere okay genda oyagala ku Island oba oyagala magere nagamba ku Island ngatunga agenda ku Island ebisajja bibiri biweddeyo naye senga tunadamu ne twebaka oba ne tubaleka ate ne constitution yekolebwa bana Uganda ne kano kanka babuulira constitution egenda okukolebwa tulina okubeeramu bannansi
bannansi tulina okubeerawo ng'ebagibwa si kutukola kino ekya Museveni kye yakola n'akwata buli omu kyana buno n'abusibira mu kizimbe ne bajja ne bafulumya ye Museveni n'asayinga n'agaya ne constitution egenda ofuga naffe bannansi tulina okugibeeramu ekyo nkibabuulira tulina okubibeeramu bwe tugenda okubafuukira ekizibu awo Uganda etereere mukitegeera ekintu ekyo naye tokkirizanga nsi kufugibwa dictator. You have to be a nationalist. Pan-Africanism does not exist and it has never existed. Bakugamba ba Pan-Africanist abaaliwo bakuwa Patrice Lumumba. Patrice Lumumba wanted to change the Congolese policy from capitalism to communism. Era ba capitalist ne bamukolako bulungi. Era akugamba ye yalwanyisa ki imperialism oba colonialism. The same take Thomas Sankara gye yali akola. Kuva mu policy emu from an interference policy kubanga nakugamba eno policy lwaki bagitya aba Museveni bano ne ba dictator. Policy ene jana ekujjako policy ya America eyingira mu kalulu kuluno Museveni talina yo way out. Abasajja bakayingira kuba baliridde sente zaabwe. Policy yaabwe it is a direct intervention policy. Direct. Kati yensonga lwaki ba dictator bano watuuka mu biseera bye ebyakawungezi policy ena agitya nnyo nayagala apanikinge adduke non-interference policy ya China ne Russia okige bakole ki badduke mweyo policy bave mweno naye obuzibu obubeerawo ba dictator bano always Omumerika ono ekintu kyakola ne bano ba capitalist ekintu kye bakola boka sitoba nga wakajja ku ntebe bafuba nnyo okukozesa ebikolobero nga Museveni bwakola naddisa abantu ebikolobero ebintu byonna bena Museveni byakola bya Amerika ebikolobero bakozesa Museveni takyasobola kubidduka kati yensonga lwaki batandise okumusaba abasajja b'omu ku omu baba musaba ne bagamba ono mutuwe ono muleete kati naye tumwagala mukitegera naye ujjukira buli bamuggyako omusajja we Museveni anafuwa kati birungi bamutwala Museveni tasobola sigala kyekimu nga birungi awedde wali waggulu muhoozi bamuggyeko Katungi kati muhoozi era netasobola sigala kyekimu nga Katungi taliiwo mukitegera nga Katungi taliiwo yey Africa omunayo giyo tujja gyogerako kati abula kati ntandise obbagala kati ntandise obbagala bino byenjagala kati now I'm seeing I'm doing something on internet. Yes, Africom ya America agenda kuteekawo base wano kwa Africa wano agenda giteekawo ng'erina ne command center yaayo webagamba nti kati mugende mukube Museveni tebeetaaga order kuva mu Pentagon nedda wano kwa Africa webanya kati mugende mukube Museveni bamuwujja ne bamuwa ebibye webagamba nti kati mugende mukube Kagame kali mugende mukakuba olutwolo mu ddwaliro gye kali mukakubireyo olutwolo kafiire ku kitanda nga bakuba ebikompola ku ddwaliro Kagame mwali order tezeetaaga kuva mu Pentagon kati muyina amagezi. Yes, thank you very much my students, thank you, I'm proud of you Stegera, very proud of you. Kati mutandise okugoberera ekintu kye bayita geopolitics kati kasita munategeera geopolitics mu Uganda omugenda kuyisa buyisa mu jjenje kkalu bano ba Elias Lukwago ekibabonyabonya bano bampuuga tebamanyi geopolitics yovola bali mu nkwawa za Museveni tebamanyi where the real policies are made. Kati ensonga lwaki Museveni yabatomeza n'asooka n'abaliisa omusimbi kati bagenza okubuuka nga it is too late, they have to drown. Naye kakati mwe tugenda kuyingira mu Uganda mugenda okuyingira politics nga mumanyi where policies are made nga mukimanyi nti eno constitution yaffe banna Uganda bwetu welina okubeera senga agigezo gizanyirako tugenda eri mu bapolice makers gye tumulumba ate essaawa eno ali Bungereza temutunuulira nnyo Kivulu ekivulu ekyo temukitunuulira nnyo. Yes, temwetegereza nnyo Kivulu nkugamba nabagamba oyo wabeera mu nsi bbiri America ne Bungereza temutunuulira nnyo event maaso g'obwera ng'ogatunuuliza booti at this moment wetubeetaagira bano beera ng'ogatunuuliza eno nze buli wagenda e Bungereza ng'omutima gwange gukola kubanga America eno ekimala naye ate Bungereza ekimala nnyo okusinga America kubanga akalulu ako bye baakateekawo kati bino Museveni bujjo byajja byavimba ebyo atugamba akalulu kake yakajjawa ng'ekyamutwala mu nsiko okulwanyira democracy bwe yalaalira democracy yawangula kalulu okitegeera ekintu ekyo. So baana ba maama nsolo ku kizigo kweri don't go into rush temutiisibwatiisibwa kooti zebisalawo kooti zisalawo kutiisatiisa mu abaagala okusituka wekyezikola nti wonaasituka tugenda kukusiba ne kooti zaffe nenda kugabye tunagifuula battleground
agenda kwata kya tisa na tusiba bino byaleeta amaje deployment time is coming agamaje ge matono nnyo ate agaleta kutiisa matono nnyo just take a heart we are going to win teri dictator ali awangudde bantu taliyo noti Museveni teri dictator wano ku lukalu lw'omuddugavu yali avudde mu police gye bayita capitalism police n'agenda mu communist police taliyo nabateerako ne ssente nakati ssente zikyaliwo muŋŋambe nti ono yagivaamu n'abeerayo successful temumpa Ibrahim Traore kuba akabinja ka JNIM kamuttamu omuntu nkiddamu omwagala wamwe Traore Ibrahim akabinja ka JNIM kamuttamu omuntu mugende munoonyezeko akabinja mugende mukanoonyerezeeko era nga mubafanda baako n'Omumerika yegasse ku France okitegeera yegasse ku France akabinja ako ka JNIM yajjawo akalulu okitegeera ekintu ekyo we tujja mu Mali waliwo bakayita ka Islamist oba ki naye nga kali ako ka Islamist bayita ba Islamist awo beeyita nako kamuttamu omuntu ow'Emali obubinja obwo okubalaga nti kati batudde ku ntebe bafumbubiddeko njagala batugambe nti buweddeyo naye nga tebunaggwayo mbw'ova mu France ogende mu Russia sirabanga ko Russia gwe yali etaasizza nonti Museveni kiteba kikulimba nonti Museveni so ebyo byonna byali mu kukola kati essaawa eno nina emmundu nina biki bigenda kutuuka bifuwizinge bigenda kufuwizinga just time naye nakugamba kyesaagala weerabire zino police zikolera mu ggwe oddaawo n'otula wansi noweewana nti bajja kujja bakulwanirira police eno ekolera mu ggwe if you are talking about the democratic police gwayina ogenda okulonda so abazungu bagenda okujja muno bakakunoonyeze never oyina okuteekawo bakandidate bano betutaddewo essaawa eno bonna ba ambuleera gwe wena ayagala enkyukakyuka mu Uganda look no further ambuleera yetuwa change okitegeera ambuleera yetuwa change ogenda gironda otya mugironda anonymously okitegeera like never before mugironde tukamukubenga kanji bo bagenda kubeerawo awo bagenda kubeerawo okitegeera so if I'm talking about the democratic policy why not kuja activating national unity platform yagita activating ngekuwa ba candidate president abagamba bagenda kubeerawo akabonero ambuleera akatwala mu New Uganda then we tuka mu New Uganda kati bafutu soja batafune emirimu tugenda kutandika opposition tumuyiribe nafe tutekewo akabonero akafi nafe tujja teekawo akabonero akafi naye lwakuba kalenze temuneesigulirako nnyo kubanze ngenda kubeera minister ngenda kubeera minister temuneesigulirako nnyo ate minister nkolera abantu sikolera na NUP even I'm not going to work for NUP ngenda kuba minister nga nkolera abantu banna Uganda kuwa justice so temuneesigulirako nnyo muyinza okuddawo ne mugamba Shama yagambye tugenda kukola opposition yaffe bakulu Justin bagambye just in case kale nyinza okutuukawo nga sinesaagala bwa minister nga njagala kubeera freestyle kati awo maaso olw'okujja nemba ku magezi engeri gye musobola otandikamu opposition party naye temuneesigulirako nnyo kubanga oluzungu lwondumanyi nabagambye I speak English yes I speak English one of the qualities of a minister for foreign affairs you must be understanding the colonial language that is why they left English or they gave us education system that is a colonial education system but you must be possessing your interests Uganda ina interests ezirina oshegera Uganda ina interest yezayo ne Museveni yatteka ku interest ya kusabiriza interest za Uganda zino zimanya otya njagala oddeyo before 1894 Uganda ne yali shaping etya during 1894 nga batuwamba then 1900 ebyo nabyo bye twasigaza ebyaffe those are our interests tulina kubiwa in exchange trade ina kubeera trade naye Museveni yatuteeka kubeera aba beggars tetulina interest so oyina okuwanga omanyi interest nga n'oluzungu olumanyi kati kakati okitegeera ekintu ekyo era nyinza n'okyusa nyinza n'okunyiga eno live n'enjiza mu luzungu n'olaba weeyiika kati live n'entandika okwogera alina oluzungu muyinza okudduka okitegeera muyinza okudduka Dota waka uchi yasoko okudduka nadduka emisinde ng'oluzungu lutabuse wano kemigisha nazzaako bamute sibo nabona tembalabako wano naye okubanga njogera Luganda kati yeewanise waggulu naye ntandika oluzungu labe tabbu Madina ayinza okuwerekererawo n'agenda olwokubanga njogera oluzungu
Chokate mumalanga mugamba ngenda kubeera minister. Katika wa minister foreign affairs ate abeera ayogera Luzungu. Abeera ayogera Luganda. Musigera. Abeera ayogera Luganda. Nina kwogera Luzungu. Kwanga abazungu abantu ina bago bamululimi lwabo. Ne mujja waneno mwagala njogere Luganda. Ate mwagala kumanya kati democracy kiri mu Luganda. Democracy kiri mu Luganda. Ani ankyusiza democracy mu Luganda? Ye kiri. Human rights ziri mu Luganda mukyuse dembe ly'obuntu mulita dembe ly'abuntu. Human rights ekigambo kiri human rights zebawandika. According to those charters. Muli mu kigambo human rights. Ninabbi basomesa mu Luzungu. Okitegera ekintu ekyo. Ne buli wentandika Oluzungu nga muddukawo. So mbadde nkugamba nti democratic right ekolera mu ggwe. Gwe omuntu gwalina ogenda n'okalonda n'okeekuumira. Kati wamala okukabba human rights right oba human rights article eyo era still gwaja activate ng'ogamba bano siri mu mativu ebivudde mu kulonda omusajja akabbye namwe mubirabye kubanga they are going to be there to intervene. Okitegera kati era gwaja activate nga then womala okujja activate nga babeera bamulinze ekintu eki kubayo omuntu omu bw'ati bakuwaanawaana. Kubayo omuntu omu then aba protecting nga bayita responsibility to protect. Ekintu ekyo njagala ova neno ku simu yo. Genda mu UN Charter onoonyemu ekintu kye bayita responsibility to protect. Ogenda kulaba bakisoma batya. Genda yo. Titugenda kufuna budde kubiyitamu kubanga obudde buweddeyo. Okitegera titugenda kufuna budde kubiyitamu. Naye nga nali njagala mbasomese byonna. Naye obudde butuweddeko munnange. Week ejja weggwako tugenda mu nominations z'aba MP tuba tuyingira campaign. Kati awo sisobola basomesa kintu kyonna. Era tujja kwanga tubyogerako nga reference. Nga tuwayo uwinga article eno kati egenda okubeera activated eno article. So mujja kuneekwata nga tuggyeko mu 7 universities musobola okuneekwata. Naye ngenda kuba nseeramu kubanga okozesa minister ate nga bw'asomesa. Ngenda kuba nseeramukko. Yes, sinze yali fees z'aba professor be mulina kati. Okuba nti batusomesa constitution ya Museveni naye nga in actual sense tuli mu kintu kye bayita colonial administration system. Yes, so mwena abagala okunkozesa ku universities ne TV ezenjawulo ku TV shows nenda kuba wabeeyi mukko. Yes, nenda kuba wabeeyi mukko naye nga nyongero bajjukiza banna Uganda nti the world is with us. Saagala kubasudia, saagala kubalimba, saagala kubakyamuukiriza. The whole world is with us. Weyagala okakasaako genda otunuulye endagaano eza sayiningidwa wakati wa Museveni ne China. Goloza lwaki Museveni ajja kusayininga endagaano n'aba China ezirimu gold w'Abangereza bo batunule butunuzi. Genda otunuulye endagaano ya Muhoozi Kainerugaba bajja yakoze n'Abarasha. Then woba oyagala okakasa byonna njagala otunuulye engoba gye bamugobye Congo. Kamalirize n'ake Congo bakambuuzaako. Congo twafunyemu obuzibu. Agreement yeyo tena signing watenabeera activated lwaki. Congo wakyali ekintu kye bayita anga obusungu bungi. Okitegera ekintu ekyo. Kati waneno bateekawo ceasefire ng'amaze okuva ekkata bateekawo ceasefire temwerumba. Wabula olw'okubanga obusungu ate abaana ba Wazalendo ne gavumenti bakimanyi nti essaawa eno buli kimu kiri ku sayidi zaabwe. Kati balumbanga ki? Balumbanga zone eziri controlled by M23. Ne bazirumba ne bagenda ne babakuba. Kati mu kubakuba ne bano ne babadizera ne babalumba. Kati egundi kitegeeza bakoze eki bagimenye. Naye n'obuzibu obulala obukyaliwo nti Joseph Kabila gavumenti yamutaddeko omusango gwa treason. Baagala kumutta. Ne Kolonero Nanga ne Sultana Makenga baagala kubatta. Naye senga bagamba nti nno kati mmwe temukyali tubajjeewo bujja. Abantu bano bajja kwerumba watani ate wabikowo sibowo nzibu ya controllinga nzibu. Kati America bane ekintu kye bataagala kwe kubalukawo ki? Kwe kubalukawo civil war. Okitegera kwe kubalukawo civil war tebakyagala nti bo bajja kwetta. Kati basazeewo bakole ekintu kye bayita neutralization kino kikola kitya? Mwe nyini musooka ne mutekinga power mumalo gitekinga kati mutandika kubajjawo mpola ne mbadissolvinga ne babulawo bubuzi. Wabula emukeera kumacha ne mugamba nti kati M23 tubajjeko mwe namwe nebyokulwanyisa ate nga Wazalendo ejja kulumba M23. Okitegera wona agamba nti kakati kale kwegamba obuzibu obukyazeewo yengeri bali gye babajjako ebyokulwanyisa ne basaba bakozesa ekintu kye bayita neutralization.
kati bagala ba neutralizing then ne government ekendeze emisango ejiri kuki ejiri kuba kulembera ekibinja kya M23 okuli Joseph Kabila kubanga bamutaddeko gwa treason kumutta ye Colonel Nanga gwamusingadda bamukwatiyako kumutta kati balabye nga neutralization ejjokola so yesonga baki endagaano yekkate eyo tebanagimaliriza naye luli esimu yange lwevaako twali tugenda kwogera ku ekyo wakata yasindika envoy bajje waneeno ground balabe ekintu ekyo bagenda kikola batya okitegera bagenda kuteeka batya bebakkirizeganyako bagenda kubiteeka batya mu nkola nga tewabaluseewo sivowo eno sivowo Museveni gyali mu bapikira e Uganda gyayagala etuukewo so mu Congo tebakyagalamu baagala bafune ekintu kye bayita win-win situation nti M23 ereme kunyigirizibwa kubanga nabo bannansi ba Congo tukkirize tugaane wadde beekobaana n'Abanyarwanda wadde beekobaana ne Kagame ne Museveni ate okutulugunya bannansi baabwe naye tekibajjako kuba nti bannansi ba Congo Sultana Makenga Colonel Nanga ne Joseph Kabila Beri nga n'omu yali abaddeko president kati bano baagala babeerewo ekintu ki babeerewo babalansinga ekintu kino so si group emu enyigirizibwe ddala endala nga tekoze eki nga tefunye obuzibu bwe tukyafunye Congo naye nga okwetta kuli minimo si bye biri bye bajjanga ne mwekuba gwe nojja n'okuba beekuba sijja kugamba nti baalekerawo okwetta kuba bakyalina obusungu omuntu omuttidde ababe lwaki taakulumbe nawe wogenda n'obalumba nga nabo bajjanga bakulumba okwetta kukyaliyo naye si bye bino zino zigulupu ezibaddeko Kagame Museveni kati Kagame babyogerera ku masimu n'ebyobugagga bya Congo tebikyafuluma Big N yeri mu control Big N company ya America Kagame akyali mulwadde Kagame mulwadde ali ku kitanda byonna ebifuluma ngambo kiddamu byonna ebifuluma ngambo Kagame ali Germany ku kitanda mulwadde tebakusiriwaza byonna Photoshop gwe bakola ne bamukuleetera sometimes bamukuba ku biiso najja nayogerayo kimu bibiri naddayo oshegera naddayo so Kagame tebakusiriwaza Kagame ali mu critical condition then kyaliwo Victoria Ngabire akyali mu komera tebannamuta oshegera tebannamuta twakomyewo bupya twakomyewo ku simu kamala okudownloadinga gundi zange ne website sinzizeemu ebintu bino tutandike ngo birabako nze muno bakolera video week eno muyinza obutalaba ku video zange olw'ensonga sinakomya website gyenziya information ate saagala nnyo kubatambuliza ku bulimba nze njagala nkulaga ekintu nkugambe wano wetulaga wano wetuli okitegera nguleda okiraba yes ensonga lwaki ne mu live eno kinnumye nnyo okuba nti ate byembasomesaako temubiraba ebisinga so ngenda kudownloadinga gundi website zino ngenda kuzaamu email yange website nziddemu nzifune bulungi then tukole ki tubiconnectinge bulungi tusome ekintu nga wali tukiraba ebintu bye Congo byonna mbeere nga mbibaleetera nga twakikolanga okitegera so mugenda kunsonyiwa mu wiiki eno sigenda bawa video esimu yiino mugiraba yeyo nomubadde omwaffe buli kimu buli data waffe yenna yes mama Bukoma Nsimbi mundabirako muŋŋambire amperezeeko ku bifaananyi sikyalina esimu eno mpya sina bifaananyi buli kimu ngenda kukizaamu buzza okitegeera yambadde ntestinga kugwana ne TikTok yange yasose neegaana ne at least mfunye engeri gye nsobola okubypassinga website nenjizaamu so ngenda kubanga mbizaamu byonna tuddemu tufune information eri legit nakugamba ffe tugaba information eri legit so bakomuledi kante musindike invite twogeremukko mugenda kunta mangu nnyo leero eziwera ssaawa 5 mu nte kozesa essaawa emu okukomyawo website zino nzizzeeko sobole okufuna information eflowing nga yennyini nga wetusemberera ne Uganda tugenda mu ne Uganda nkiddamu ebintu byonna omuntu kkiriza omuntu yenna akuwe propaganda we bana ba NRM bye bakola naye takujja ku kintu tugenda mu ne Uganda nkiddamu tugenda mu ne Uganda Museveni ensi emufundiridde Abamerika bamugamba wali ye wajjanga abalimba tuli ku trade deal abalimba Museveni yabagambye nti Kenya ne Uganda baguddewo trade bajjewo trade barriers zonna tekisoboka nkiddamu tekisoboka lwaki ngenda kugula website ebintu nabadde bidownloadinze mbikuleetere ekyo nakyo Museveni kye yakoze it is a campaigning tool kusiriwaza kubanga waliwo kampani ya Donald Trump yasayininze deal lobbyist company yasayininze deal ne Kenya
yasayinize deal ne Kenya lobbyist company ya Donald Trump igenda kubeera obingira Kenya kati nono kwe kubesibako olweyo company ngenda bibaleetera byonna mugenda kubiraba saagala Museveni abasiriwaze tewali nkolagana eriwo wakati wa Museveni ne America tewali takusiriwaza tewali nkolagana eriwo wakati wa Museveni ne America zonna meetings zebasinkana Museveni baogera kalulu bamugamba polisi ya fesebo eyina okukola we bamugamba kati ebisigadde abyeterawo ye ayogera byayagadde byayogeranga waayagadde nga janga abalimbalimba kyagala kuba nafuya so ngenda kutereza bintu byange bino bulungi website nzikomyewo tuddemu tusimbule embalasi nkwe true source nkwe information nkwe ne link ew'okujijja ogenda obyesomere ate kati kinsanyusizza nnyo bwe mwogedde ku Africom nendabira ddala nga at least muli nzijukirako nti nasomesaako nange yes kati kitegeeza ebintu mubifollowinga Africom eyo naye tujja gyogerako mu maaso base eyo command center gye baagala okukola wano tujja byogerako so bannayuganda mwe bali kubuuka mubuuke ne policies bino ate ebintu bino tebikoma wano mu kujjako Museveni nkiddamu ebintu bye tusoma wano tebikoma mu kujjako Museveni wabula twagala tubikozese ku His Excellency Kyagulanyi ye president agenda okusinga okufuna obuzibu oyo Uganda kasookedde ng'ebeerawo kubanga agenda kuba afuga generation nga mbuufu talina kyagenda kutulimba bino Museveni byalimbalimba talina ebintu bino bye mbasomesa bino ebintu gavumenti zijja ne zivaawo naye policies tezikyuka nkiddamu policies tezikyuka ziri policy ebbiri njagala mu mastering capitalist policy oba democratic policy then mastering ne UN charter yekole ekya we munaamala then osirike togenda kubeera politician ngaba Elias Lukwago togenda kubeera politician ngaba Mathias Mpuuga si ogenda okubeera ogenda kubeera politician atula mu Senate ya America ogenda kubeera ku level nga oyogerera mu House of Lords nga weba kugamba nti kati gwe ambassador wa Uganda mu UK ngojja kwogera n'abazungu bano bagambe mmwe temutusiriwalirako eri ewaabwe naye bana ba Museveni babeera bati kubanga bagendayo kusabiriza naye genda ng'omanyi kikiikyo nga interest za Uganda ozimanyi bye tulina obbajjako obimanyi ne balina okutwala ng'obimanyi okitegeera so mukwate nnyo police zino muzikwate then ebisigadde kifubanye ku history wa Uganda yekka kubanga we wali interest zaffe ojja kumanya neza bano kye balina okutwala so si buno bwa ambassador buno bwa Museveni obuliyo obusirusiru obutumbaavu okitegeera ekintu ekyo so muna Uganda respect my students respect yes ndi musanyufu nnyo by the way leero nsanyuse nnyo era apositinze ekyo ekya Africom ngeno onyweyo kasoda ku biru yo mukulu we naafuuka minister ojja kunzijukiza eyo comment gyokoze gikube screenshot okitegeera ojja kujja nga nfuuse minister buliyo ka biru eyo ngisasule naye gula soda ku biru yo yes nange siri bulungi nange ndi bubi then n'ekisembayo bananga abatusuubiza ku ssente za certificate banange mutwe ku ssente mutwe ku ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo woteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala